tuula tusome tukyali katabo zinunula omunaku. Edward Namutete Kawere ke yawandiika. Edward Namutete Kawere yali nzaalwa ye Najeera mu Kyaddondo era mu 1920 gwe mwaka gwe yazaalibwamu. Yakuwandiikira n'ebitabo bingi okwali Bukadde Magezi, akatabo k'engero eziriko ennyimba n'essolofa, Nketta mu bizinga n'obutabo bulala bungi nga bwe tuzze nga tubusoma n'obwo bwe tutannasoma. Zinunula omunaku gwe tuliko era nga tuli ku ssula ya 5 ey'akatabo kano egamba nti bajjajjange bombi banfaako. Tuula kalira tutandikirewo. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde. Nze nkusomera obutabo buno YouTube ate ne TikTok tubeerayo ne live buli lunaku okuva bbalaza mpaka olwokutaano obeerangako essaawa 5 ez'ekiro ez'eggwanga Uganda. Bajjajjange bombi banfaako. Gy'ogenyiwa teba wammwe. Twamala ennaku ntono nnyo ku bugenyi nga tudda waffe. Nze nasanyuka nnyo okudda kubanga sayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya 2. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba kaluulu ng'ajja atulamusa nga yeeziribanga ng'atukulisa ekkubo. Taludde yeekerebenze yeejaze akikiitanye akataayi okusala oluggya ng'emmere yayidde dda ng'asoose otulalulata lwaffe nga tumiringusa ennoga nga tuyisa kuli kalanga. Lwali no luvuutu lwa Ddigobe nga kuliko n'emikalo gy'embogo ekirungiddwamu ennyaga. Bwe twamala okulya ebinnonogo n'ebiceppere byaffe nga tunaaba ngalo. Tuba tunaaba nga jjajjange akasumagizi kajja kamwewuttula mu mutwe nga ffenna tuseka. Kazzi nga kyekyebikiro. Mu ttumbi ly'ekiro ky'olunaku olwaddirira ng'olumbe munnange lumugwira ekiyiifuyiifu. Emmambi okugenda okusala nga yaaye woowe nfa yameze dda ku mumwa. Amazzi nga bakafukirira bafukirira. Terwaviira ddala okwo nga lutaba. Obudde okugenda okukya ng'apookya bupoosi era ennaku 3 nnamba nga taasulewo taasiibewo yaliwo nga tusulira ddala kuli ku bunakyaddi. Oba wayisewo ennaku 5 bukyanga tezikya 2 alwala nampita. Nagamba nti newankubadde ondaba nga neekakamuddemukko sijja kuwona. Bwe yassa kino nakukunulayo kyafa kirina kiyi emitwetwe mu kigugu najjamu akati n'akankwasa. Nagamba nti kano okakuumanga bulungi era buli lw'onaabanga olabye ng'oli mu buzibu ng'okakoonako. Yangamba obeeranga muzira obanga musaasizi era obanga mwesigwa osonyiwanga bakukoze obubi n'abakuwalana. Olijwetwekwako bingi by'otokoze era balikwogerako bingi ebyanjwanjwa naye ggwe tobifangako kasita obanga tobikoze. Weewalanga nnyo eŋŋambo ebitamiiza ate n'emikwano emibi. Owulirizanga okubuulirirwa okwa buli muntu ate n'okulabulwa naye byonna osookanga ate kubyerowoolerezaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu naye ekisinga byonna obeeranga mugumiikiriza era atakyukakyuka mu bulungi ne mu bubi. Jjajja yankwata ku bibegabega byange byombi n'antunuulira enkaliriza mu maaso ng'amaziga bwe gamukulukutira ku kifuba. N'ayongerako na bino. Yagamba nti emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko. Obe muntu mulamu oweese omusaayi gwe ekitiibwa era ogundegunde nnyo. Nansiibula nga yennyamidde nti weeraba taata. Awo nno ne nteeka akati mu ndyanga yange ne nvaawo ng'emmeeme yange nebbise. Enkeera yasiiba ataawa nga bakuumako kikuba mukono. Mu kiro ekyo mu kawoza masiga
yandalamira akamalirizo, bw'atyo n'asiibula ensi eno. Ennyiike yankwata nnyo era n'ekiwuubaalo n'ekyobeera ne biba bingi. Emmere ne ndiggyako omulaka, era oluusi nagendangako ne ku butuulo ndabe ku kabejja wange we yagalamira. Okweraliikirira ne kunzongotosa nnyo. Nga wayise ebiro nali ŋŋenda neerabira ennaku zange ezo, ate olumbe olw'ekibwatukira ne lugwira jjajjange empago, ye yafa na kikutuko, ne nsigalira ddala kwemagaza. Naye eky'omukisa olwo nno nali mulenzi era nga mpereddemu ddala ekivu. Weewaawo, tuula tusome tuli katabo kano akazinunula omunaku akanyuma bwe katyo. Bw'oba ofunyemu ekyokuyiga oteeka mu komenti ky'oyagala okwogera nakyo oteeka mu komenti awo. Okusharingira banno n'obaga nti bannange tuula tusome tusoma obutabo nakyo kikulu. Nze muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Tusisinkane mu y'omukaaga essuula egamba nti mukulu wa kitange antwala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.